omulabi wa 3ABN TV tukwanirizaako nnyo mu program amaka. Program amaka ekutusibwako Avento Media. Programu eno elagibwa buli Saturday sawa 3 ez'ekiro neddibwamu Wednesday sawa 10 ez'olweggulo. Olwaleero tugenda kwogera ku mulamwa nga omupya naye nga tetunaba kutandika ku mulamwa guno. Tugenda okweyanjula yenze Evelyn Lufaafa nga ndi mwanjizi wa programu eno era emirimu gye nkola gya counseling nga ngikolera Makerere University naye ne mu makanisa nkolerayo counseling. Nkoze ne munange Mwami Bikongolo. Mwami Bikongolo ono tuludde nga tukola programu eno naye era si mupya nnyo gye muli naye era still nja musaba abuuze ku batulaba. Mwami Bikongolo akola nga coach family business n'ebirala byonna, asomesa ebintu bingi. Mwami Bikongolo ajja kubuuza ku mulabi wa 3ABN then tuwonge programu eno mu maaso ga Mukama tutandike. Neyanziza nnyo nnyabo tulaba era tuwuliriza. Nze Mugerwa Madison Bikongolo mukyala Lufaafa nga bwannyonnyodde. Ekituufu njala nnyo okukokinga ate n'okwogera n'abantu naye okusinga ennyo tuli basanyufu ku 3ABN kuno okuba nti tuyiga ku nsonga ezikwata ku maka. Tusaba Katonda ayongera okutuwa omwoyo omutukuvu atuwa okuyiga ate n'okuteekesa mu nkola kubanga ffe tulowooza nti amaka bwe gatereera n'ebirala byonna bibeera biteredde. Ojja kuwongayo programu eno mu maaso ga Mukama. Yes. Ssebo Katonda affe ayinza byonna tukugulumiza tukutendereza n'okukwebaza okutulekawo nga tuli balamu ate weebale ssebo otuwadde omukisa okwongera okuyiga muzaanawo ng'agenda kwanjula programu. Tusaba otujjuza amagezi n'omwoyo omutukuvu atulungamye ffe tubeere emizindaalo Mukama naye oyite mu ffe okwogera eri abantu bo ate naffe ng'oyogera gye tuli. Weegulumize mu programu eno Mukama twongere okutegeera n'okumanya ggwe era n'amagezi Mukama ogatuwe mu byonna bwe tusabye nga twegayirira Mukama okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Tuyanza nnyo Mwami Bikongolo. Omulabi wa 3ABN TV nga bwe nkugambye omulamwa gwe twaliko luli Mwami Bikongolo twayogera ku value system mu family era nzijukira twayiga ng'osomesa nnyo abantu naye wakozesa example oba kangambe example eya Yesu Kristo naye of course ne Bible figures endala nga Samson nti omuntu values tezimala gajja buzi. They are really worked for. Ziri intentional. Abazadde babeera intentional nga alina kyayagala omwana ono aveemu era Yesu enkuza ye yali intentional nnyo teyamala gakula ng'abaana b'obalaba abakula ennaku zino ne Samson. So twayogera ekyankwatako nnyo kwali okuwonga abaana. Nogamba nti ennaku zino abantu bawonga abaana abamu babawonga mu bintu ebitategeerekeka. Nogamba omwana ono muwonge naye ewaani muki n'otumirako ne bamuwonge wabatumira. So naye walaga nti okuwonga abaana ewa Mukama teri kisinga ekyo kuba naawe obeera sure nti omwana w'omuwonze oli sure about it naye bino ebirala bifuuka naye wali obirabyeko osanga omuntu nga yalina ebimuluma nabagamba nti ono bamuwonga. True. So omulamu ogwo gwali mulungi nnyo era olwaleero Mwami Bikongolo njagadde omulabi wa 3ABN TV twogere ku obutabagano babuyita obukubagano obutabanguko mu maka naye nga tujja kubwogerako ku mitendera egiwerako mu ngeri eri physical sexual economical ebyo byonna omulabi wa 3ABN TV asobole okuyiga. Njagala okusomako wano statistics just nga bwe ziri wano AI atuyamba okutugirayo ebintu bino ti mu Uganda in Uganda violence remains
a critical issue. Yep. With almost 15,184 reported cases by 2023. Police nga yetuwa report eno. Ate nga violence eno ekwata ku bawala, abakyala, abaana abawala, abaami n'abalenzi. Buli lwe twogera ku violence, abaami bagamba nti twogera ku bakyala bokka. Naye nja kutegeeza nti statistics ziraga nti n'abaami zibakwatako. Naye ekisinga okwewuunyisa nti statistics zino ez'abakyala tezisukkulumako. Cases eziri reported wesanga nga reports of domestic violence 10,792 involving adult females and 3,000 involving adult males. Naye nga statistics ne mu baana mweziri. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi nabo batuusibwako kwegamba obutabanguko obwo, naye almost statistics z'abaana ab'obuwala n'abalenzi almost zibeera ng'ezaagala okufaanana. Simanyi lwakuba oba kuba bonna babeera baana. Naye kyendaba mu statistics wano nti 2023 police are reporting 644 girls and 505 boys. So ekitegeeza nti no obutabanguko mu maka mu Uganda is a huge thing. Era wadde nga twogera ku bintu engeri gye twogera ku bintu ebikwatagana amaka gonna okubeera amalungi, okuzibwamu abaana abanavaamu obulungi, gana okubanga amaka nga gatebenkedde. The home should be a place abaana oba omuntu wakulira nga walungi, obutabanguko nga tebuliiwo. Naye statistics zo ziraga nti nno violence remains high. Ate nga ne stagnation eri around 58%. Ndowooza 58 ku buli 100 ebeera high percentage. Ate jjukira twogera ku reported cases. Cases ezisinga teziri ki? Teziri reported basing ku culture yaffe nti omuntu agamba kakati bwe naaloopa ebyomunju tebitotolwa, ate omwami bw'anaalekerawo okusasula abaana school fees. So n'oguma nakyo bw'abeera omwami agamba naye bwe naaloopa ensi ensekerera kubanga nali nsanzeeko omwami ng'aloopa ku poliisi omukyala we ng'amukuba. Naye owa poliisi oyo teyansanyusa kuba yaseka. Ngala tekikkirizika. Yaseka nnyo nnyo. Ng'omwami agezaako okuba naye ng'omupoliisi y'enseko zimutta. Ate ng'omwami bye yali ayogera yali abitegeeza nti omukyala yali amukuba buli lunaku. So kati mwami Bikongolo, njagala twogere ku violence eno, manye erimu ebika, naye tusobola okutandikira tulanye ogamba netujanjula bulungi obutabanguko kyeki. Ddala statistics zitulaze, naye biki ebiryayo mu maka kwegamba ebintu ebimu ebiri nga triggers ku bintu bino. So njagala tandikiraawo kwanjula violence eno obutabanguko mu maka. Mukyala Lufaafa, okoze bulungi, osimye empangi. Kakati bwe tulaba ekizibu kino ekya violence oba obutabanguko, we must contextualize it. Otherwise bwe tutakicontextualizinga, bwe tuba tetukituuziza mu katiba mwe kiteekeddwa kutuula, we probably may circumvent around it naye nga tetukituukiddeko ddala. And I'm happy nti awo wennyini wokitandikidde. And progressively, and we want to be relaxed, teri atugo by no program. Tetuli wano nti twatudde kibuuzo nti bakikolera mu ddakiika bwe ziti ebibuuzo byonna bimalayo ng'obimaliriza. So teri kitupapya obudde bwa Mukama, ate nawe yatulaba tetwamukase kutulaba. Tulowooza nti naye waali kubanga alina kya. So tugenda mpola, ye point gye njadde okunyweza. Kakati ekisookera ddala njagadde nnyo kiki ekibireeta, kubanga omuntu bw'atandikira just kukunnyonnyola butabanguko na biki
maybe tubaako bingi bye tuba tubuuse tujja kutunulira abaffe ekyo kyeki era kikireeta bivaamu kino ebirala naye njagadde ntandike n'ekintu ekiri most recent kya wiiki ndowooza nga emu n'ekitundu okuba wano wetwogerera nali nva ku kanisa emu ku Sande okubuulira Church of Uganda kanisa oba gye bayita Anglican Church manyi nabo njagala oluusi okubabuuza be bamu ku beetabulatabula Church of Uganda Anglican Church kimu ku byesaagala kukkaanya nabyo I hope I'm not sounding offensive eri omuntu yenna ekkanisa ng'ate eri mu Uganda n'ogiyita Anglican Church awo bannanyini church y'abazungu English nsaba colonial mentality tugende nga tugiwekeninga I would rather take Church of Uganda as opposed to Anglican Church naye yo discussion in a debate ya kifo kirala naye mba nvaayo I had issues with my car so waliwo omwami bambi yali kind enough okunvugako ngene mbulire mu services 3 kati tuba tukomawo tuza twali tutuuka saidi zaawo ng'embuya emotoka ng'ebitala bigitadde ninga emotoka eri packed mu kkuba awo olaba ne gundi ne indicators kweziri you know ne brake lights oli azirinnyako ekigere bwe kivaako kakati suddenly ate ebitala ne bitusiba kakati ono kyavaga nti abo bandi babale kati n'ayagala agende naye nze oba by instinct oba by what buli bwendaba akavuyo we kali if there is anything I can do to save the situation I do that namugamba no tovuga togenda paka side tulabe tetuleka abantu nga bali mu bizibu and bwe kityo bwe kyali sekulwise eyo bwe tutuukawo wali ne tuforcing okuggula emmotoka naye ng'omukazi akutte spaana omusajja ng'omusaayi gufuuwa guti meanwhile omwami ali ku steering omukyala ali mabega kibebi eky'omwaka nga gumu kitundu kitudde mabega naye ng'obebi akaaba mukyala fafa omwana oli ng'akaaba naye ng'omukazi akutte spaana yagijjayo n'agifumitafumita omusajja kati omusajja alwanagana na mukazi aleme kwongera maaso nga amufumita probably sikulwanga amujja amufumita mu maaso naye nga bebi akaaba ekintu ekitaliva mu birowoozo byange paka Yesu bwalidda bwe twaggulawo emmotoka I had not done any effort okujjayo bebi naye bebi reached out nga akaaba njijaayo adduka kuva mu motoka omuli maama ne taata agende mu mikono gy'aba stranger. I don't think I could have started this story in mu ngeri yonna yonna endala ennyonnyola violence okusinga ekyo kyenkuleetedde era abasajja abalala abaaliwo ne bajja ne babaforcinga no gwe nali omwami yali anvugako bambi n'alwana n'abajjako spaana nsiri very physical sina nnyo maanyi g'abantu abo balwana so ogwange gwali mu mwanga gwe gwogera eno naye abaali basobola to disengage them bo ne bakola ekitundu kyabwe ne babajjako gundi kati baby ndowooza senses zijja luvannyuma nti ono stranger yanina kati n'akaabanga bwannejjako ataddeyo in a summary nyinza okukunnyonnyola kiki violence kyekola obutabanguko buli amagezi we gagaana okutweyimiririra era kiri kyewayogerako nga twogera ku busungu busungu ne butujjula nnyo tebituula wamu kakati kitegeeza nti violence ebimu kubigireeta kugaana ku reasoninga ffenna tulina obusobozi okukwata akambe teriyo maka gatalina bisi actually amaka galina ebintu bingi wherever you look around buli ekitta ekintu kyokka kyokka ekisavinga omuntu nga tagenda kutta munne kati kwe kuba n'amagezi n'okutegeera nti something better okusinga violence can be employed maybe ndowooza mu segment ey'okubiri bwe naafuna akadde kugaziya. Yes. I can imagine story gy'otandikidde Mwami Bikongolo
it is very, you know, mu psychology tujita trauma. Mu motoka omwana wadde nga baby already your trauma eyingidde wano ku bwongo mu unconscious brain. Kuba omuzadde aba amanyi omwana ono tategeera, tana magezi, tana byategeera, naye you can imagine how effect ku mwana ne bwalibeera oba yali mukazi oba musajja. Beoba olabanga nabo psycho wekola ki yeyongera. No, so twagala ogamba nti eno topic omulamwa guno mukulu nnyo mu season eno, era nsaba omulabi wa 3BN TV oleme kuva ku programu eno, tweyongera okuyiga kubanga tukyalina bingi ebyogera ku mulamwa guno. Katuwumulemu katono tumale tukomewo. Obulamu kintu kirungi nnyo. Bwe baba waali wabaddeyo akaseera ak'okuyigirizibwa n'okuyiga ku by'obulamu ke kano. Obulamu bulinga emu etandika akakadde, zino ezisigadde ziba zeros. Zero kitegeeza tekiriimu nsa, naye ng'emu ku eri kaba kakadde. So zino zero ziyinza okuba omulimu gwo, ziyinza okuba by'osoma, biyinza okuba amakaago, marriage, yes, biyinza okuba ekintu kyonna ekirala, naye awatali emu nga bwe bulamu obeera toyina ky'oyina, toyina ky'osobola kwekolerawo ng'emu eyo teriiwo bwe bulamu. Ennaku zino tusanze nga abantu bangi ku ffe tetufuddeeyo butya bwe tusobola kwetangira ndwadde. Naye nga tufaayo butya, ddagala ki erinamponya, musawo ddagala ki erinamponya, naye nga mujjukire okwetangira kusinga okuwonya. Wano ku 3ABN tukuleetedde program Beera Mulamu. Eno program egenda kuleetera abasawo ab'enjawulo okuva mu bitongole eby'enjawulo. Kigenda twongerako okumanya butya bwe tusobola okwekuumamu endwadde, butya bwe tusobola okuwonamu ife n'ab'omu maka gaffe n'abantu bonna abatwetoolodde. Buli lwa Sande ssaawa 2 paka ku 3 nange omuweerezaawo musawo Barbara Opeto. Tosubwa program Beera Mulamu. There is no story, no movie, no book ever written so intriguing and fascinating as the story of the Bible. The Bible can be strange and fascinating and at times outright comical and funny. For example, we read of a story of a man called Balaam. He beat his donkey so much and the donkey spoke to him in a human voice. We read the story of a man named Jonah whom God sent out on a mission, and the guy refused right away and went off in a different direction. He was later sold by fish for 3 full days, leaving a million questions. Did the fish eat any more food and water, or it fasted dry for the 3 days? How did he breathe? Much of this leaves people wondering whether the Bible can be trusted. Here on a microscope, we take a deeper and closer look at the stories and characters of the Bible. With the different guests from different parts of the world, we get fresh and new perspectives on these many parts of the Bible. Every Thursday at 8 p.m. East African Time, here on 3ABN Uganda. With me, Habasa Benjamin, your host.
tukulisayo nnyo mu kuwumulamu omulabi wa Caribbean TV. Tuvudde ku mpewo okuwumulamu nga tuli ku topic ebadde bit contentious, kwegamba nga oli n'okuwulira obuwulizi afuna kwegamba goose pimples. Ayiwa olutiko. Kubanga abantu abakulu abaagalana abalina n'omwana bombi bwe tusobola okwetuusaako ebintu bwe bityo ate mu public kati awo ekibeera awaka, so violence is real. Nali ntunulira omukyalo oli Lufaafa, mukyala nga alina amaanyi mangi nnyo kubanga baalwana bamugye mu mmotoka, kwegamba bo baalina endowooza egamba omanyi ndowooza ate ekyo nakyo kyanyongera okunyamba okutegeera oluusi toweetaaga genda mu bintu ng'ebyo nti ogenda kulwanagana n'abantu, weetaaga kubuuza Katonda ki kyoyagala nkole. I discovered when I stepped on the scene mukyala Lufaafa Katonda yali anjagaza kimu leadership. I provided the leadership. So they were insisting omukyala agende maaso n'omusajja avuge and nze ngamanyi what violence is all about. Nabagamba no, this is very impractical. You cannot allow these two people bagende maaso nga bali mu mmotoka. We bakomye we bagenda okola ki okutandikira. Lo and behold nga sinabana nedda baleke mwabasanze bonna bali bakazaawo be bati mukazi n'abako muki omusajja. This time round nga tayikutte spaana naye mbagamba nabagambye bano mubaawule. So forcefully ne bakaka omukazi okumufulumya naye nga alina amaanyi mayitirivu akuba buli kiramu. Lwaki nayagadde nnyo tutandikire ku story eyo? Maybe esobola okutuyamba n'okutegeera definition ya violence kyeki. Ekintu kyonna kye tukola ekiri intentional ne tukikozesa eryanyi naye nga kirina obusobozi okukosa omuntu omulala. By the time Mwami Wekongolo tufunyemu disagreement and my brain tells me pick the glass. Ate nga mmanyi nti glass eno bwe kutuukako ejja kukwabya. I still feel aggravated. So you intend kyovudojolaba muntu omulalu tebasobola kumusiba mu komera. You can't say nti omulalu yankozeko violence. Violence must be intentional. Era mutandika okuyiga abalalu abo. Omulalu you must protect yourself. You must protect yourself against omulalu. Kubanga omulalu bw'omusanga mu kkubo police temusiba kyonna kyakkozeeko. Gwe kyomukolako gw'oli intentional kubanga obwongo bukuweereza bulungi. Naye kakati bwe tuba nga definition mu simplest form yeeyo bwetyo bwefaanana tudda ku kiri siini gye mba nnyonnyoddeko mu kkubo. Njala nnyo okunnyonnyola ebintu bino so that I don't sound academic, mbituuze mu ndaba eya bulijjo abantu babitegeere. What could be the probable cause? Nitugamba nti ebyabatuusaawo ki ebimu ku bye tuyinza okulowooza ebireetedde abantu violence. Mukyala Lufaafa, the moment abantu tebayiga kye bayita self control njagadde ntandikira obusungu obwettumbize obwo. Omu ku bantu ali likely okunyiiza omulala okusinga omuntu omulala yenna spouse wo. True, kubanga ye muntu akumanya nnyo. The people who hurt us most are not strangers but the closest people to us hurt us most. Omuntu nga si muyinaako kye muyinako chances si nyingi nnyo nti agenda kunhatinga nnyo kubanga ine anyway nsobola okulimitinga interface, nsobola okulimitinga contact, nsobola okulimitinga exchanges, communication. Naye mukazi wo omwami wo nemba mwagamba nti buli omu tontabaalanga nange siri kutabaalanga. The children will bring the two of you together. Either omwana yalwadde oba fizizo omwana zeetaagibwa oba abaana bakulu olaba n'abayombedda ne beerangira omwana bw'atuuka okufumbirwa oba okuwasa baddingana. Manyi nina embaga gye naliko nga bali baayawukana dda. Naye ku mukolo ogwo taata yajja n'ayimirira ne maama naye nga bamaze emyaka nga 15 nga tebabeera wamu.
You see? naye kwolwo bayimirira wamu Aha. fe abalabi tuleme kutegeera ekigenda mu maaso Exactly. naye ng'omwana ye kyamukola bulungi nnyo okuba omukolo gwe Gwaweebwa ekitiibwa. ekitiibwa nti ne taata abaddewo. Nolwekyo olw'okuba tukimanyi this far, either out of experience oba out of observation, nti abaagalana ababiri Yes. okusoowagana that can lead to violence. Kubanga conflict, one of the other causes tuyinza okwogerako is a conflict. Naye nze nga siraba nazituukako conflict. Ndi ku kigambo self-control. Self-control. Njagala okusaba omuntu atulaba era atuwuliriza ayiga ekimu ku bintu ebikulu mu bulamu. The need to control yourself. Kwegamba okwefuga n'ofuga obusungu. Naye tomanyi mwami Bikongolo, ebintu bino okujjako ng'oli mulwadde wa bwongo ekyo tuteseewo a constant. Naye bwe mba nga ndi mulamu nga bwendi bwe mba nga tufunye okusoowagana maybe ne spouse wange okulowooza ku kintu ekindi okumpi anything I touch ne weebeera simu, that is intention. So intention yange eri to hurt. Naye obwongo bwange bulina okumpereza mangu amagezi nti yes okusoowagana tekitegeeza nti oli alina okufa kubanga akunyizizza omuteekeko ebbale kubanga akunyizizza. Tuyina okwemanyiiza naye ne role tujja kwogera ku bintu bingi. Role ya parenting nkulu nnyo mu violence. Nze twakula tebatukkiriza kukasuka bintu. Ne buno obukulu bwendimu ne bonyiiza otya. Mukyalo Fafa, I find it so funny. I don't know when I last picked an item nekikasukira omuntu. I don't know. Ate oyireese ekyo mwami Bikongolo. Nzijukira jjajja wange, jjajja wa taata. Banza abeera ani. So yaŋŋamba nali nina kye nkola mu muliro. Gwali gwa sigiri oba gwanku simanyi naye nakwata akambe nenkateeka mu muliro nga njagala kukakozesa oba nsale ekintu oba ekidomwa. Naŋŋamba mwana wange toteekanga kambe muki. Bambi yali asomesa nakula nentegeera mu muliro nti kubanga okateeka mu muliro bwoti n'omwami wayinza okukakozesa. So kyankuliramu neŋŋamba relationship kyeri wakati w'omuliro n'akambe. Then na bino bwe muba mwogera ewaka abaana abato terikwata olina akambe mu ngalo. Gwe tekyakkirizibwanga tosonga muntu yenna oba kambe oba jiiko. So bw'oyogera ku parenting. So parenting nyina ebintu bibiri so far bye tulina okuddamu tulivisitinge. Parenting naye n'ekigambo conflicts. Naye njagadde kusooka ku kigambo self control kubanga ndooza kyekimu ku bitusumbwa ennyo ng'abantu. Oteekeddwa okumanya nti Katonda yakuwa amagezi okunoonya engeri gye basolvingamu ebintu. Era nga n'emu ku ngeri gye tusobola okusolvingamu maaso tujja kutunulira nnyo topic eno kati wano si kyendiko. Naye obusobozi bw'okutuula n'ogamba nti waliwo ekirala kye nsobola okukola other than okasuka eglass, other than okwata ejjinja okufunya ekikonde. Fe abalowooza nti Katonda amagezi agatuwadde, nze nzikiriza nti Katonda era ddala agatutaddemu, obwongo bugamba nti sirika. Nze njogerayogera mu mbeera eza bulijjo naye bwe mba nga nnyiize nsirika. Kati eyo self-control ngeri weemanyi wezuula. Era mmanyi n'okugamba omuntu bwe ndaba nga tugenda mu kukonflictinga nga tunafuna obuzibu nti ekyo awo we tugenze tukomaawo. Kubanga byonna ebyeyongerayo tugenda wabi. Nolwekyo nsaba abantu abatulaba abatuwuliriza siini gye nalaba mu luguudo yalimu ebintu mwalimu lack of self-control. Naye ekirala ekyabatuusaawo mulimu kye tuyita unresolved conflicts. Njala kutuuka ku kintu kiri. Muzze musoowagana ku kintu naye temukyogerako, temukisetolinga, temugusa nsonga. You have suspicion nti omuntu ono yandiba ayenda. Bring it up. Ebintu byonna asinga nga n'okubirabako tobirinako evidence.
singa obadde obireese ne mubyogerako ofuna fresh perspectives ku nsonga sometimes ne wewuunya n'okwewuunya lwaki bwotyo bw'obadde olowooza. So one of the biggest mistakes ze tukyakola na buli kati is to leave unresolved conflicts. Temuzikoonyeeko, temuzogeddeeko, naye nolowooza for one reason or the other things work out themselves. Oli n'atambula nayo kati ne wabeerawo trigger emu bw'eti. Imagine obusungu obwo obw'emyezi 2 bwonna mu dakiika ezo entono. So tufuna nnyo ekigambo violence buli bwe tubeerako ne conflict etabadde settled. Bintu twandibadde tufuba okulaba nti tusobola okwogera ku kitulowooza nti kyekizibu kyetutategedde era bannaffe abo abeerowooza nti bategeera otusinga newankubadde nga si kituufu ffe tusinza okuwagira endowooza yaabwe. Bannaffe abo ekintu ekifuga obulamu bwabwe bamanyi n'okubuuza nakuwulidde bulungi wagambye bw'oti njagala so bo balina n'ekigambo to seek clarification to be understood and understand. Addamu statement yonna nga bw'ogyogedde ogambye nti lwaki otuuse leeti obadde n'omulwadde wabadde olina okusooka okumutwala mu ddwaliro naye ate bwe mugenzeeyo mugenze okutuukayo nga dokita yeefudde. Mpulidde kwefuula nga yafudde dokita yabadde afuddewo yeefudde. So they don't kyonna kyatategedde. Yes, and by that omuntu ne bw'abanga n'obusungu utandika okukola ki okukkakkana kubanga aba slowing it down. Exactly. You know, naye eyo scene is only a representative of many things. And this time yali mukyala akikola kubanga omanyi usually when we look at statistics ogenda okwesanga abaami kituufu abakyala balina highest gondi ebeera reported naye tugenze tuzuula nti abaami by nature teboogera bizibu byabwe kubanga bawulira nga kyabuswavu okutandika okugenda naawe olwope ogambe nti those baami by nature era bali nnyo mu nsi zaffe zino okutegeera gye kukyali okutono. Mukyalufaafa okimanyi is not so mubeeru mu bannaffe abo abagunjufumu bo balowooza nti ogenda n'oyogera ky'oyitamu ng'okaluubirizibwa si kabonero ka bunafu ate kabonero kakusobola kyova olaba violence levels of violence ate oluusi ziri nnyo mu mbeera y'abantu nga tebali well informed. Tulowooza nti omusajja afa n'ebizibu bye kyakyoyita okufa n'ebizibu byo kwe kutta omuntu kuba kikuyitirirako. Lwekyo twagala okusaba abantu in as much as possible muguleewo enkola eyogera ku kibatawaanya. Bagamba nti a problem shared is half solved. Nti singa njogedde ku kyempitamu nga kikaluba by almost 50% bamaze ofuna solution. Ate nga we tulina major issue wano mu Africa nti abaami bakuzibwa nga bagamba n'okwesobolera ki ensonga ze tamala gazoogera kubanga zijja kumalamu obusajja oba kwegamba zimulabisa. So tulina issue eyo. Ndabamu akadakiika obutonotono nga kamu bubiri mbadde nsaba nkakozesebwe ndi mukyalufaafa omuntu Katonda bw'aba muwadde amagezi ne bakusomesa n'oyiga kati nze ekintu kyenti ekiraga obunafu bwange ku nsi kwe kuwulira nti nakubye mukazi wange. I would be the weakest man. Ekyo kidde mu mwami ngo tunudde mu kamera. Ekintu kyenti kyensaba Katonda ansaasire kireme nakukeera nkya kirabikeko okuwumpulira nti nakubye mukazi wange. I would be the weakest man living on planet Earth. Statement nnungi nnyo nti ne bwe tugenda mu kabreak esigale nga abantu ebatuddemu katumulemu katono tova ku 3ABN TV tukomawo.
okuyimba kukakkanya ebirowoozo. Okuyimba kuteeka omwoyo gwo mu mbeera ey'okusinza Katonda. Okuyimba lutindo mwe tuyitira okukoowoola Mukama awamu n'okumwebaza. Ennyimba ez'amaloboozi okuva mu bayimbi ab'enjawulo n'ebivuga ebiwoomera amatu ebikubibwa nga tutendereza Omutonzi obisanga wano mu puroguramu Yimba Nange ku 3ABN TV. Puroguramu Yimba Nange togisubwa buli Saturday ku ssaawa 2 ez'ekiro ate era eddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 8 ez'emisana. Nange omwanjuzi wo Esther Okello, Cielo Queen. Obulabi wa 3ABN TV tukulisaayo nnyo mu kuwumulamu. Tukyali ku mulamwa ogwa obutabanguko mu maka naye nga bwe tugambye twagala okwogera ku nsibuko yaabwo era tuvudde ku mpewo nga tugezaamu okubaganya ebirowoozo ne Mwami Bikongolo nga tugamba nti omuntu yenna yalibadde ne self control nti kwega kiri intention naye ate bikwatagana n'ebintu bingi Mwami Bikongolo kusinziira ku kyoyogedde nti kirimu n'enkuza kubanga Mwami Bikongolo nkyalira example nti bwe twali abato ng'okutegeera nti wawutudde munno oba wamuyisizaamu oluyi bannange ng'omanya nti gwe leero olina emisango tusimanyi gy'ogenda ng'okula omanyi nti tonnakuba muntu mulala era kiva eyo naye Mwami Bikongolo ojja kumpa bulamu oba kituufu oba nedda mpulira abazadde abagamba in fact nina omuzadde gwe neewulirako eyagamba nti nze omwana wange namugamba omuntu yenna bwakukwatako oba mwana munno nakukuba naawe kola ki muddize era saagala bya mwana kujja atandika okuloopa ate mami bankubye gwokozeewo ki era nze oyo omwana bwe musanga omuzadde yali angamba era nze omwana oyo bwe mulaba nange mwongera kati simanyi omuzadde oyo namutula negamba okay ayigiriza omwana okubeera assertive omwana okusobola okwerwanako kwegamba oba ffe abagamba abaana nti loopa mu kibanga kigenze wala omusango guno bagutulemu abantu abakulu tobasiruwaza ne bateerwanako kwegamba so ebintu ebimu nti ebifiweringa violence omanyi mukyala Lufaafa laagiri ndooza bakitandikira ne ku kiri we need to sensitize people abantu bategere kiki ekikola omusajja kuba wano tukyafiirwa abantu bangi nga balowooza nti omuntu gyakoma okubeera nga mu bintu bya sex wakabi oyo ye musajja era babayigiriza nobayigiriza you stay longer the moment you stay longer you a man kakati ekyo omusajja asobola okukula ne nakula n'okumuziika ne bamuziika ku myaka 7 ng'ekimudefininga ng'omusajja kyekyo ng'ekyo kyekikulu n'afa n'obutamanya kakati kifaanana ne kino era omuntu okuloopa si kabonero ka bunafu era twagala okuyamba abantu violence mungi akoleddwa nnyo ku bantu oba n'okumukola abantu ne bamukola nga muli obongo bwe ayagala alage nti nze ndi musajja ndi w'amaanyi
kyekiri kye nakoze statement Katonda okutuusa ku level ne exposure kuba kati mukyala Lufafa as you may know nekolerako newaka ekyokulabirako ng'example si lwakuba nti nze nkikola nzeka abantu bangi bakola ekyo naye kubanga nze kyendi nkimanyi abaana abange okutwaliza wamu bakyali abatwera naye n'okubakuba kati kintwalira you must get the guts okuba omwana kubanga obwongo bukulowooza bukugamba waliwo ebirala byensobola okukola ate bingi nnyo there are so many alternatives zensobola okukola ebintu nebikola ki nebitereera kati abazadde bangi abafumbo bangi ekibaleetera obuzibu violence levels ne zibeera waggulu nnyo njagala okubabuulira amazima kino oli ayinza obutakibagamba amagezi gateekeddwa okuba nga gakutimaye amagezi gateekeddwa okuba nga gakutimaye n'okwata egiraasi n'okuba n'otuga so one of the causes ey'amaanyi butamanya kiki kyoteekeddwa kukola nga mufunye okusoowagana naye n'akalala kenjagadde tujjeyo well muyina nnyo enjogera egamba nti don't trivialize things naye nze on a positive note ebintu bingi byetaaga okuwewula n'otabigejjesa kugamba some things onna ebimu obireka ne bitawo ekintu ekiweeyinga half a kilo lwaki okiteekako kilo 10 kugamba use big gun kazi nansooza olwanyisa kazi nansooza mukazi ansooza atya naŋŋamba nti akyanjagala mukazi nansooza omukazi yakusoozezza nga muyina obutakkaanya ate naawe na contribution gye wakoze actually wamukubye luyiye n'akola atya n'akusooza ekyo ate aba akoze kinene nnyo mwami Okongolo kyovola akagambo kali mukazi emu mu kamera nga intentionally ddala abaami bakategeere nti no omuntu omwami okuba omukyala kakati okubya omukazi bw'omaze okumukuba akusoozezza noga nti gana amaka tegajja kubaawo era oli ne bamubuuza njogera ku scenarios mukyala mukadde zendabye si zendowooza obulowooza mu bwongo naye ng'okusooza kwe kuleesa akatabanguko omusajja n'atemula omukazi naye ng'ekimumutemuza yakoze atya yamusoozezza kamutegeeze mukyala mukadde we've got to imagine nti certain things osobola okubikkakkanya mu ndaba n'obwongo and you have your peace tusinzira kyogamba obwongo kwegamba muli otandika okugamba tegeeza kati omukyalo ono bwesi anti olina obugambo bwe weebuulira muli omukyalo ono bwesimulageeko leero ategere nti ndi musajja olina obwongo nga butandika okulimba ng'otandika okugjayo obusungu otandika kati bannaabagezi ye obwongo aba yabugambye dda nti okusooza omuntu kibi omuntu ono ngenda kumugamba nti please okunsooza kibi era sikyagala bwe mmala okukyogera then ngenda kola kyonna ekisoboka to have my peace njagala kusaba n'okwegayirira Katonda nti obutabanguko buno nga tunaabukendeeza ekigambo magezi kifominga ekitundu kinene nnyo bayibuli ekola statement negamba nti waliwo okummwa aweebuka mu magezi asabe Katonda atamma meaning nti Katonda bwe tumusaba amagezi atuwa n'engeri gye tusobola okwanukuliramu embeera si buli mbeera nti yakwereega si buli kintu nti bakiddamu kirondoola wayogedde ki abasajja bw'obanga okozesezza obusobozi Katonda bwe yatuwa waliwo ekintu omukazi statement gy'akola bw'obanga mukazi we oludde naye n'omanya nti kakati eno solo tape ojja girandulula paka ne bwe bunaakya kakati n'omanya nti awo wabadde ayagala muwe asike sijja kumuwa era n'ogirawo n'okasaawa you slash it off n'omanya there is no benefit mukyala mukadde kankutegeeze waliwo violence wejjira nga yazze tulaba nga olabira ddala nti kino kiyinza otutuusa ono n'ayogera kino naawe n'oddamu n'ayogera kino kyokka muli mu ssaawa 6 mukooye kitegeeza temulina ready you don't even have the mental strength of sustaining conversation eyo at a reasonable level tuwa amagezi abantu nti at that level drop the conversation actually the best thing is drop to drop it
drop it. Naye kulina kubeerako omunga ajja kulowooza mangu agambe tukireke. Era mukyala mukadde ojja kwesanga nti abasajja mutugamba nnyo nti ekyo tujja kiddira oluvannyuma nti tweyambisa nnyo ekyo. Naye omusajja omugezi yenna ekyo kyakulwanyisa kye. Kyendabanga kakati abakyala bagala nnyo mwogere ku nsonga essaawa eyo mukikutule lwaki twebaka nga tekinnaba kuggwa. Naye talina nnyo busobozi kufuga mbeera na binaddirira. Kakati omusajja omugezigezi essaawa ezo omukaaga ng'omukazi alina keera 11 obwongo buteekeddwa okuba nga bukugamba nti essaawa zino fuba nnyo okole kyonna ekisoboka mu dropping emboozi eyo. Ate ndowooza kiyamba nnyo kyova olaba abantu ababiri balina okubanga ne personality zaabwe tezifaanana. Imagine ono aba ayagala mwake n'ono mwake, so kirungi nnyo omu okukiyiwako amazzi gambe munange tujja kiddira enkya. Abantu abalina obudde obungi nagambye bwemba approaching ebintu bino neewala okubeera academic. Mukyala mukadde abantu abalina obudde obungi bakonflictinga nnyo era chances za violence nyingi kuba babeera peti. Njagala ombuulire kati bwenva wano mpite mu jjaamu nzireyo ewaka obudde kugamba mpulira I'm only looking forward to the next day. So I want to sleep as much as possible. So ebimu ku bintu omuntu alina obudde obungi nga mulyawo mwetooloola ebyokola kyovola bakatonda akola statement yaga nti ennaku omukaaga okola ng'emirimu gyonna. Busy people abatalina biseera ate nga balina ebintu ebirala bye bavaluinga mu bulamu nga byetaaga obudde bwabwe bakonflictinga kitono ne violence kitono. They have something to lose. They fear how they will appear the next day nga bali ku TV. The next day in office, what will they say? Omusajja yeebuuza ekitiibwa kye agenda kikola atya. Naye abantu, there are people who have nothing to lose. Mukazi tebamugyamu eriiso, asobola okugyamu eriiso ly'omukazi, omukazi tebamala emyaka 2 nga teryamulabye okuleka ab'okukyalo. Ye yennyini basobola okumutema olubale, I mean nga tayira nnyo kyafiirwa. Nolwekyo we encourage our people as much as possible, find something to do. Mubere nga muli busy, keep yourselves nga muli focused, have a mission, have something at stake, something that for which you know you will lose singa muba mugenze mu violence. So I think it takes a number of things. Kati njagala mwami Kongo oyogedde bulungi nnyo. An idle mind is the devil's workshop. Kwegamba abantu abatalina bingi byoka naye njagala ne bano waliwo ne ba corporates maybe mwetugwa naffe abalina ebingi ebyokukola. Naye ne baba bategeera nti bwe mba nkooye it's not the right time to create a discussion ngeri controversial. Bakiri kubanga n'obwongo nabwo nga bukooye omubiri nga gukooye then oli naleeta controversial discussion. I know. Saawa ezo oli kyakasuka true. Abatalowooza so kati n'abakola ennyo ndowooza nabo balina part to play nti okutegeera nti naye nkooye nnyo bino ebintu katubyogereko enkya nga ndi fresh. Very true. Kuba bw'obeera fresh otegeera ddala kyokola ki. Nze bwe nali nkula nga ndi mwana muto, I don't know if I was right or wrong, naye ngenze nkiraba nali mmanyi nti families ezirwana physical violence naddala balwana kuba mubeeramu omutamiivu because so yes, era many times nga mbuza omuntu nti ono bwe yakubye mukyala we yabadde soba. Ng'oyagamba abadde soba. Ngamba kati omuntu bw'abeera soba atandika atya okuba munne ng'ategeerera ddala nti ono mukuba kuba abasinga beekwasa ki nti nabadde tubalaba nga bazze mu family gundi life ebyobufumbo nabadde ntamidde anti naye bwe mbanga sitamidde sikikola naye nga tulina n'abakikola nga bategeera n'omwenge tebagunywedde so ekintu kya violence kiri so deep naddala wano ewaffe wano mu Africa maybe n'ewalala naye kiri so deep nti kwegamba omuntu alina okubeera intentional okwagala ayige okwefuga n'okusalawo okulungi nga bw'osomesezza era kitekinga intentionality tosobola kubeerawo n'ogamba
nze oli bw'asirikanga nange nkola ki n'omuntu alina okusirika akiri so mwami Bikongolo omulamwa guno nsaba omulabi wa 3ABN TV abenga alina kyagwizeemu nnyo nti wadde nga tetunaba na genda wala muko kubanga era tujja kukomawo omulundi omulala tweyongere n'omulamwa guno kuba gukyali muwanvu twagambye mu kutandika nti tetuli ku speed tetuli genda kola exam kubanga guno mulamwa muwanvu ate guli deep nnyo ate twogera ku bintu ebibeerawo mu maka gaffe buli lunaku kuba abantu babeera n'amaka amalungi amatebengevu njagala kutegeera ekigambo ekyo bannange simanyi kyo lwaki era kigamba peaceful families amaka nga matebenkevu amaka nga matebenkevu ekyo kyetunoonya kwe kuleeta omulamwa guno kubanga guli soko kwigamba ne bwoba ogwogera oba oyagala otandikira eno gulimu abaana gulimu abakyala gulimu abaami kwigamba buli omu akwatibwako saba Mukama yeyongera otuyigiriza mwami Bikongolo oba osobola okugalawo n'obugambo nga bubiri then twebaze Mukama tusinkane mu programu eddako kagambo kalinganga kamu bubiri njalufaafa what is the alternative to violence? I think ekyabantu kye bateekeddwa okumanya Katonda yatonda obwongo bw'omuntu nga ye system ekyasinza okuba dynamic and versatile. There is not I am yet to see anything oba ekikoleddwa omuntu oba abazungu bakoze eki this human brain is the most versatile. Katonda yagikola ng'esobola okureasoninga ebintu amangu n'ebikyusa n'ekuwa alternatives ogaana ng'ane. One of the alternatives kusirika. One of the alternatives some people si buli agenda mu buliri nti aba intendize egenda kusumagira tulo tumutwale. But sometimes it is a survival mechanism. N'ogenda for 1 hour mu busuuka mooli abamu afuluuta n'okufuluuta nga bw'amanya kiki ekiddako. Kino kuddanga ekyabadde a mountain kikisebengeredde. Tweyanza nnyo mwami Bikongolo omulabi wa 3ABN TV. Tujja kudda ku mulundi omulala era twogere ku mulamwa guno twebaze Mukama tugalewo programu eno Mukama tukwebaza olw'ebingi by'otuyigiriza mu programu eno ey'amaka osobozesa abantu buli kinoomu asobola okuba nga asobola okwefuga okubeera ne self control osobola okubeera n'amaka amalungi agasikuliramu abaana obulungi bino byonna tubisabye mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Yatuwesa mikono ebiri, yatuwesa bumalirivu, oyagala ngoyo Mukama gwakuwadde. Ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde. Okumango obwesigwa endagaano ginyweze. Yatuwesa mikono ebiri, yatuwesa bumalirivu, oyagala ngoyo Mukama gwakuwadde. Ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde. Okumango obwesigwa endagaano ginyweze. Tewali kintu